ntunu nsoma nnyo ku bintu ebitwetoolodde. Nakugamba nasoma ku nsiri. Ensiri eyina obusobozi bw'okubeera surgeon. Ffe abantu ffe tebeeza ffe abantu tulina okugenda tusome okubeera ba surgeon. Naye yo ensiri surgeon. Nti ekukwata bulungi, neekwata skin, neegisala, bw'emala ogisala, neeteekamu olupiira, ne lubeera nga kwegamba ensiri esooka nakukubaka, waliwo akantu keekukuba, awo ne wabeera nga tewakuluma, ketwandiise nga ka anesthesia, esobola okusannyalaza ka paati ako. Nasoma ku nsiri n'entya n'okutya. Ensiri eyina ebiso 7 nga bw'olaba Sseruwu Joseph bw'agambye. Okitegeera? iPhone 11 volume yayo nebeera nga yayina obuzibu sikiwa. So nsomye ku Lion eno era bino bye nnyinza okugamba ebyasinga okuneewuunyisa ku mpologoma bye njagala tusharinge leero. Lesson esooka egenda kuba fact. Empologoma bw'eboggola, kye bayita okuboggola, okubwatuka kwa sound yaayo kusobola okugenda mayiro 5. Mayiro 5 muzimanyi, kangezeeko zikonvatinga wano tulabe. 5 miles to kilometers. 5 miles to kilometers. Kilomita 8. Kilomita 8. Kilomita 8. Empologoma bw'ebeera entinda esobola okubwatuka ne bagiwulira emulago. Bwetyo basobola ogiwulirira emulago. Kati ekyo mwe muyinza okukiraba ng'ekyokusaaga, naye ekyo Katonda yakikiwanga maanyi. Katonda yawa empologoma amaanyi mu ddoboozi. Empologoma girabe nga motivational speaker erya ku ddoboozi. Empologoma girabe nga musician alya ku ddoboozi. Eddoboozi lyo gw'olikozesezza ki? Empologoma bw'ebwatuka, n'eboggola 8 kilometers ebeera ntinda ne bagiwulira mulago wandegeya. Kitegeeza ki? Nti obusobozi bwayo butandikira mu ddoboozi. Eddoboozi lyo bwe walikozesa kiki era eddi? When were you last heard? Ddi lwe wayogera ne beenyeenya? Ddi lwe wayogera ne beebuuza? Ddi lwe wayogera ne kikola meaning? Tuyina oyigira ku mpologoma. Mulimu abantu abandiyagadde okulwana n'empologoma, naye olw'okuba eboggolera entinda ne bagiwulira mulago bagamba oyo sijja mwesimbamu. Mwali mubaddeko mu groups zammwe eza WhatsApp nga mulimu omuntu ayogera ennyo
nga bw'atandika oluyombo teri amwesimbamu abaga oyo muzibu. Wali obaddeko ku mizigo nga kuliko omuntu owakalaaca nga kasita atandika buli omu baga oyo sijja mwesimbamu, yakubisa waadi. Okitegeera? When were you last heard? Eddoboozi likozesebwa mu bintu bingi, ate Katonda yali serious ng'atuwa eddoboozi. Eddoboozi okumanya nga ly'amaanyi Katonda bwe yali acreatinga yateekako ku buli muntu amatu 2 olw'eddoboozi. That's how important sound is. Obadde okimanyi nti osobola okulaba firimu n'ogigumiikiriza singa ekifaananyi kyayo kibaamu omuzira, naye tosobola kugumiikiriza firimu nga towulira bye bagamba. Tosobola nga towulirako sound, toyinza bigumiikiriza. Bw'oba okubidde omuntu essimu bangi kummwe mubajja nako n'omugaa sikuwulira, wooli tewali network, kanziremu kkubire. We cannot stay there patient with the bad sound. Ago ge maanyi g'eddoboozi. Nti obwongo baabukolanga buli alert okuwuliriza. Nti bukyankalana n'okukyankalana bwe buwulira waves embi. Noga asikuwulira lwaki to ero lyakugamba wendi waliwo ebireekaana kansooke nveewo. Kubanga the other recipient on the other side will be irritated. So kiki kye tuyiga mu ddoboozi? We must speak up. We must speak up. Mu relationships, mu partnerships, mu transactions, mu engagements. Saagala obeere ng'olina w'osuubula ebintu ng'ogamba wabula baseera. Naye nga tokozesangako ddoboozi bakuwulire nti baseera. Gubeere tulikozesezza eddoboozi. Omwami wo takuwa ssente, naye wasirika. Mukyala wo takuwa ssente, naye wasirika. Kati kikulumira muli munda, ofiira munda. Okitegeera? Kikulumira muli munda, naye toggyeeyo ddoboozi. The volume, the voice, the vocal cord. You have to be heard. Osobola okugamba omuntu nti awo onyigiriza. Bantu bangi kummwe musayininga endagaano nga nfu. Contracts ze musayininga nga nfu. Ekitongole ekyasinze okugaba ssente mu nsi, ekyasinze okukola the world's biggest development agency, nabagamba yampa omulimu. Bwe mpa omulimu n'engusoma nga ssente nnyingi by Ugandan standards, naye ngenda okusomamu nga bagamba nti bwe ntandika okukola ngenda lekeraawo okubeera lekicale Makerere. Ekitongole ekyo kigamba nti ffe tetujja kuwa mulimu senga onoosigala ng'okyakolera ekitongole kyonna ekya gavumenti endala. Ne baŋŋamba nti tugenda kujja ne mu kibuga tukutwale, ogenda kubeera ng'okolera Masindi. Bwe nabisomaamu ne ndaba nga banzija ku famire yange bantwala Masindi, banzija ku mirimu gyange egy'omu kibuga bantwala Masindi. Ne ŋŋamba eyali immediate individual akola mu kitongole ne mugana naye omanyi ŋŋenda kwogera nabo ku musaala. Koyo ogambye ki? Kasita ogeza n'oyogera ku musaala, contract ye ewedde. Wano teboogera ku musaala, tebagunyeganako, kye bakuwadde kyekyo. Konze naye Butera bwe musoma mu red paper ng'ate olina mulaba ku CNN.
nenteekayo nze meeting. Bwe nteekayo meeting ne mbagamba nti ssente zino tugenda kuzongeramuko olw'ensonga zino wammanga, nempa ensonga zange ate ne balaba nga ndi serious. Ne bagamba katwerowooze mu nnaku 2 nga bampise tuteese ku ssente. Ne tuteesa ku ssente, ssente zange nazongeramu by 50%. Bino byonna bye mbabuulira mazima meereere. 50%. Ddoboozi osobola okuliyigira ku mpologoma ebwatuka bubwatusi. Nakugamba nti empologoma by all means is a failure. Kizibu nnyo okusanga any category ng'empologoma yesinga. Empologoma toyinza gireeta mu the world's most beautiful animals. Tesobola kuwangula. Tesobola kuwangula the world's fastest animals. Tesobola kuwangula. Tesobola kuwangula the world's strongest animals. Tesobola kuwangula. Tesobola kuwangula kya bulungi. Tesobola kuwangula kya speed. Empologoma ate bwe tugenda mu hunting yemu ku bisolo ebisinga okubeera ne poor hunting rates. Success rate y'empologoma bw'ebeera yokka eri 19%. 19 okuwangula empologoma buli lwegoba ebisolo nga 10 kitegeeza bwe 19 to 20% kitegeeza bwegoba ebisolo nga 10 esobola kuwangulako ebisolo nga 2. Bw'eteekawo embeera ey'okulwana ekwata ebisolo nga 10 esobola kufunako ng'ebi. Success rate ey'empologoma eri 20%. Okitegeera? So kijja kitya nti ekisolo ekigwa tekifaanana bulungi? It is not even intelligent. Empologoma tesobola wangula competition y'amagezi. Ebisolo bingi nnyo bigisinga amagezi. Gamba nga elephant. Elephant erina amagezi mangi nnyo. Obadde okimanyi nti enjovu zimooninga, zikungubaga. Elephant bwefiirwa tevaawo paka ng'omulambo ogwo guvunze. Egamba bwenvaawo muganda wange ono afudde bajja kumulya, tusigale wano tumukuume. Okitegeera? So njagala kukulaga nti empologoma egwa, it fails at many categories. Mu bulungi bagisinga. Mu maanyi bagisinga. Mu misinde bagisinga. Ne mu kuyigga bagisinga. Naye bakugambye ye king of the jungle, undisputed. CS ne mu bunene bagisinga. Newton Buteraba House of Wealth tuli mu kuyiga biki bye tuyinza okuyigira ku mpologoma. Bw'obeera oli wano manya oli mu kufuna syllabus. Eno yessaawa ey'omuntu okuva mu syllabus. Kiki ky'okozesezza eddoboozi lyo? Abantu bangi bawulikise lwa ddoboozi. Empologoma gambye bw'eba oggula bw'eti nekola raw. Ensolo ezisinga ziga oyo guys bwe mulaba nziruka. Oyo guys siri mwesimba lwa ddoboozi. Obadde okimanyi nti most lawyers babatya lwa vocal. Oli bwagamba bugambi nti let me call my lawyer. Ugane tuwedde. Let me call my lawyer.
teriyo omuntu agwa mu buzibu n'agamba let me call my doctor ng'embeera eri mu munyiga bamutwala bamusika bamutwala naga let me call my doctor oba naga let me call kampita omulimi wange oba omubazzi wange ng'enseemunyize ng'emutwala aga let me call my lawyer naye abali mu kumunyigiriza kasita bawulira ekigambo lawyer baga lawyer ayina waadi. Matthew 7:7 Matayo 7:7 Yesu abagamba nti musabe muweebwe naye gwe saala kijogenda okuwanga osirise mbulira esaalayo nti ndi mu kusaba amina katonda kikyoyo katonda kyoyo shuwali tusaba twogera mukama weebale mukama we oteekayo voko Matthew 7:7 kandabe kyegamba wano Newton Butera ba House of Wealth webale kubeera ng'otweyungako podcast ebeerayo buli Saturday saawa 2 saawa 2 ffe tuba tujja kujja tusome ne bwe tunaaba tusomyeyo akatono. Matthew 7:7 egamba ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened. Musabe muweebwe mpa ku michungwa mpa ku miyembe nsaba ku ssente okitegedde. So lesson eyokuyiga esooka make yourself hard. Soma contract yo yogera ku contract yo. Beera mu relationship communicate with your partner, make yourself hard. Senga sajja wano nenjogera nti ntunda ettaka mwanditegedde mutya nti ntunda ettaka olowooza teriyo bannayuganda balina square mile nga bazitunda naye lwakuba basirise tebannatundako wadde 5 ku 100 naye olwokuba nina enneeyisa ate enneeyisa yange ya lion n'okusingawo lion ebwatuka kilomita 8 nze kati bwenjogera eddoboozi lyange ligenda kilomita 200 okitegedde njagala obeere ng'okitegeera your voice should go over 10,000 kilometers kankubuulire si kiwooba ontegedde oyinza okuba omugezi kweyo level n'obeera nga ontegedde kankubuulire kyentegeeza ndi Uganda to Australia distance. Uganda to Australia distance in kilometers. Okuva Uganda paka Australia waliwo kilomita 1,112,200. Mbeera wano ntinda nenjogera ku Facebook message yange netuuka Australia netuuke Canada kitegeeza ndi mukozesa ddoboozi lyange to be hard. Omuntu ankubira essimu nanga ndi wano Australia njagala gula ttaka, ndi wano Canada njagala gula ttaka, ndi wano Vietnam njagala gula ttaka, ndi UK njagala gula ttaka, ndi Canada njagala gula ttaka, ndi Thailand. Tewaliiwo Munnayuganda waali nga tannampulira ku approach. Buli nsi erimu Munnayuganda, buli nsi. You just mention the country and I will show you. So you have to be hard. Kati togenda kuleekaana nga mpologoma, ogenda kukola bintu ebinaayogera naye nga byogera ku distance.
wabadde tonnakategeera. Newton Buteera ba House of nagamba teri ajja bikusomesanga nze. You have to be heard from a distance. Tulina okukola works nga ziri exceptional. Olina okukola ekintu nga kiri exceptional. Abasajja bakolera Mercedes Benz bagikolera Germany. Sibamanyi sibawulirangako naye bwe njitunuulira bwenti neŋŋamba bane omusajja yakola emmotoka bw'aba agikola kuwulikikira wala mwemukola ebintu ne mwekozaakozaako bakututte mu kiyumba kusiimuula. Siimuula ennyumba okusiimuula kubeere nga kuwulikikira wala. Abagenyi b'Omuwarabu bajje bagambe naye ono nga gwe waleese omupya talongoosanga oli. Kindi mu kukugamba obwedda tonnakitegeera gwe ndowooza ne mu kugamba kuba nduulu kuyita babbi wabaaki naye. Newton Buteera ba House of Wealth nannyini magezi agazimba gatwala mu maaso gagaggawaza. I only live to make millionaires and later billionaires. Saagala okole bukozi kintu bagambe kiki ekigenda mu maaso. Balina ogamba wait a minute. Nali e Bungereza nga nsoma masters ng'eri mu information security. Nenfuna omulimu mu warehouse. Kupanga mabox. Container ejja. Kansooke nkaddemu kano Nakimbugwe Sylvia agambye nti teacher bano Abawarabu tebasiima. Gwolowooza omuntu okusiima alina kukyogera. Gwolowooza buli gwe wanyiiza yakyogera. Buli gwe wasanyusa yakyogera. Biri bibeera muli munda nga bibonyaabonya omuntu. Gwolowooza ye abatalaba. Aba alaba. Era bw'ayogera ne munne mu Luwarabu nga aba ayogera ng'ayomba naye ng'ali mu mugamba nti wabula ono bw'alongoosa asinga oli naye ng'akimugamba ng'ayomba naye ng'ategeeza nti ono kati ate gwe oŋŋambye mbu tebasiima gwe Oluwarabu olumanyi. Oluwarabu olumanyi asobola okulwogera ng'ayomba naye ng'ali mu kuyomba n'oli nti ono alongoosa okusinga oli. Newton Buteera ba House of Wealth togeza ne weenyeenya. Tukonsuminga nnyo content atazimba. Kati ffe tuleese content azimba. Muli 10 online ekyo kimala. Kubanga nabagamba nti nze nina abagoberezi emitwalo egi 3 naye njagalako 1% be bagoberezi 3. Buli omu bwe muguzaayo poloti ya bukadaaga 2 obuwumbi buba 6. Okitegedde nze omu kuba tanoonya emijjuzo abagoberezi emitwalo egi 3 njagalako 1% be bagoberezi 10,000. Buli omu naaga Newton mpaayo poloti egi ya bukadaaga bwewumbi 6 nze nga retiringa. Togeza n'olabula omuntu. Kagwiri Nuru akyogedde bulungi. Kyova olaba ba renewinga contract senga baali tebasiima senga bakugoba mu weeks 2 naye abeera akuyombesa naye nga bwakusasula nga bwa renewinga contract. Kansubire nti awo tutegeerekese tutandike kukola bintu nga bireekaana. Ne bw'oba oyambala ne bw'oba oli mu kuyambala tandika okwebuuza lwaki nyambala olugoye olupya nga mpunya.
okuwunya kugenda kuleekaana banootinge nti ono wano yasinga okuwunya. Lwaki oyambala noonekaaneka nga tosenya? Okusenya kugenda kuleekaana. Nakugambye empologoma ereekaana kilomita 8. Bagenti bateekeo awunya. Tandika okukyusa mu ngeri gy'okola ebintu, okola ekintu ng'ekirungi ekyokoze kireekaana. Bw'omanyi abantu abajja mu inbox yange ng'agamba baŋŋambye gwe wekka gwe nnyinza okwesiga okunguliza ettaka. Can you imagine that statement? Nina ettaka lyange njagala kulikyusa naye baŋŋambye gwe wekka. Statement ezo obuziwulira. Baŋŋambye gwe wekka ayinza okunnyamba. Ne mugamba nti munnange ndi mu kusoma kati ndi ku liivu ndi mu kusomerera bigezo. N'aŋŋamba bw'onoobimala nja kukulinda. Oyina yasobola okukulinda gwe. Osobola okutunga olugoye fashion neeba yakabi. Oli najja okumutungira n'omuga weekend eno nina gye ŋŋenda naga nja kukulinda. Teekawo embeera okola ekintu nga kireekaana such that you are not easily substituted. Not easily. Leka exwo akaabe ku maziga akwegayirira okomawo kubanga olina kye wakola ekireekaana. Wali wagonjebwa, wali muwulize, wali mukozi. Babeera mu relationship nga beefuula abatabiraba nga bamuzibe. Naye bwe bagivaamu ne babiraba ne batandika okuba amasimu. Kati nno wandikomyewo, kati nno nze nakola ensobi, kati naapoloje, kati nno nkugulire kati nno oyina kye wakola ekireekaana. Naye n'obeera ne ex nga takunoonya, nga ba ex bo tebakunoonyaako, toyinaayo kye wakola kireekaana kilomita. Ng'omanyi ba ex bange abandaba ku TV ne bakaaba amaziga gye sitali. Newton Butera ba house yali alina kuba musajja wange. Badayi gwe balese ku NTV. Najjako NTV n'agenda ku NBS agenda okubeerako ku mawulire nga nze gwe balese ku mawulire ga live at 9 business talk. Najjako n'agenda ku Bukedde n'ansangayo ku kirungo kya business n'avaayo n'agenda ku Spark ate yo Spark enteekako n'akalango buli kadde eyo n'avaayo n'abeera nga akyankalanye. Mukaabye ku bantu amaziga olw'okukola ebintu ebireekaana. Lion Rose kati ako ekyo kisomesezza. Okitegeera? Kati ekyo nkisomesezza. Kati gwe kikwate ogenda okikozese. Nkugambye okukozesa speech. Kola ekintu ekireekaana. Lion bwereekaana bangi nnyo ba giving up ku ntalo baga sijja lwana nayo. Sijja oyo gaya aleekaana bw'atyo. Sijja kulwana. Abamu entalo bazimalira awo sijja kulwana. Okitegeera? Kati tweyongeddeyo ku fact endala. Fact. Lions are very social animals. Hey! Nina gwe nabadde nziramu ne neerabira warehouse ku UK. Warehouse eyo Bungereza bwe nagendayo nali mpanga amaboksi ng'amaboksi ago galimu engatto. Amaboksi nga galimu engatto. Container nga zijja zaali zituukira ku warehouse nga bapanga ngatto. Naye okupanga engatto olina okufuba okulaba nti engatto ezo z'opanze zimaakinga bulungi mu sizes, mu color, mu make, mu design, mu types, mu category. Kasita batch eva ku eyo warehouse n'egenda gye bagitundira ne babikkula box ng'engatto mwazipanze bubi, eyo yonna batch balina ogiyimiriza baddemu bagikebere. Kati eyo warehouse yali ekoze loss.
kati bwe nagendayo nzize kuba kyeyo nga bwe nsoma okitegeera nzize kuba kyeyo nga bwe nsoma bwe nagendayo ngenda olaba engeri gye bapangamu nga ndaba empanga yaabwe eyina risk gyeyinza okuleeta ne bakola ensobi nendeeta system ey'okupanga ngeri systematic nga ne bwe tuba tukoze tutya tetusobola kukola nsobi abavubuka nabagamba abavubuka abasinga baaliwo abaali bazungu bavubuka baali bazungu ne mbagamba katugenda kukola bwe tuti abapanga engatto z'abakazi tebakwata ku ngatto ya musajja ne mbagabanya tiimu emu nebeera ku bakazi endala nebeera ku basajja ne ŋŋamba apanga buutu tapanga stileto bw'okwata buutu osuula wali bw'okwata stileto engatto y'akakondo osuula eno buutu suula eno stileto suula eno weegi engatto z'abakyala sizimanyi nnyo mama Said love yamanyi ebyengatto by'abakyala naye mulimu ze bayita wedges mulimu ze bayita stileto mulimu ze bayita boots mulimu ze bayita flats ndowooza so nemba organizinga nga tuyina engeri gye tuyimiriddemu nga ne bwe tubeera ng'oli akooye tayinza kupanga ngatto mu nsobi ne mu sizes kati lwe nasooka okukola nze nenzirayo nomale kubanga nali nina obudde butono gavumenti yali tenzikiriza kukola ssaawa nnyingi ewiiki gavumenti yali yampa essaawa 2 ewiiki kitegeeza nga bwe nzija ku mulimu nina okukola essaawa 4 zokka naye omusajja manager gwe twali turipooti ngatto bwe yakirealizinga nga batches zembaddeko zikola n'abuuza abavubuka kyazze kitya ne bavuga waliwo akasajja kaddugavu kyemmanyi abazungu bwe batwe waliwo akasajja kaddugavu kalina engeri gye kaleesemu wano engeri gye tukola era bwolaba bwe tuyimiriddewo tuti buli omu waali station tavaawo nze nkola ku z'abakazi bali bakola ku z'abasajja biki manager ne bannoonya ne bakuba essimu bwe bakuba essimu ne mbagamba bassebo sisobola kukola ssaawa zisukka 4 olunaku kubanga mu wiiki nina okukolamu essaawa 2 kasita essaawa ezo zisukka gavumenti ejja kuyimiriza visa yange mbeere nga mbonaabona ne baŋŋamba jangu tugende twogere ne nannyini kampani nenzija olunaku olwaddako ne bantwala ewa nannyini kampani wulira abazungu kye baasalawo abazungu baŋŋamba omulimu gw'okoze tugwetaaga nnyo mukulu nnyo era kino kye tugenda okukola ogenda kujjanga kano ngenda kwogera mpola kubanga kalina oba kamenya mateeka wulira bwe bagamba ogenda kujjanga okole essaawa zonna z'oyagala ffe wakati wo naffe tumanye essaawa z'okoze olunaku tuzigatte ewiiki naye mu kukusasula tujja fubanga okulaba tetuyinaawo wiiki gye tusisizza ssaawa 2 mu kukusasula naye ekyo kitegeeza nti osobola okujja n'okola kati tugambe bw'ojja n'okola olunaku nenzija n'enkola essaawa 7 ewiiki mu nnaku nga 5 mba bumaze okukola essaawa nga 35 kati abasajja abo amagezi ge baaleeta nti bajja kulaga nti bansasudde essaawa zange 2 essaawa ezisigaddeyo 15 baziteeke mu wiiki ejja ne bwe naaba sizze kukola essaawa ezinaddamu 15 bo bajja kuba bazisasula bwe bakyogera ne ŋŋamba kale nenzija n'enkyapa kyava ku ki kyava mu mbeera nti baali balaba byenkola nga bireekaana ekyo kiri mu Ecclesiastes verse njijjukidde is it Proverbs of Ecclesiastes kiri Proverbs 22:1 kankebere Proverbs 22:1 Proverbs 22:1 Kandaye Proverbs 22:1 eyekwata ku linnya. The good name
means to be chosen. Waliwo verse gye nnoonya. Verse gye nnoonya. Verse gye nnoonya gye njagala obbawa. Eri Proverbs 22:29. Proverbs 22:29 egamba, do you see a man skilled in his work? Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Newton Buteraba House of Wealth, tuli mu kuyigira Kumpologoma. They will not serve people of low rank. Kati kola ekintu bw'oba okikola kibeere nga kisobola okuleekaana. Abantu bonna bali mu kuŋŋamba volume please. iPhone 11 Pro Max bwebanga ddala yeyina volume low. Bwe naamala wano nja kugikebera. Bwe naakizuula nti iPhone 11 Pro Max yeyina volume low, egenda kuddayo mu America, tujja tandika kukola podcast. Tujja kulinda podcast tugikolere ku iPhone 12. Awo tuvuddewo. So, mbadde gamba fact ey'okubiri. Fact ey'okubiri. Lions are very social animals. Lions are very social animals. They form groups called prides with sometimes as many as 40 individuals in a pride. Ekyokuyiga ekivaamu omwo, interact with others so you can get better. Kankuwa ekyokulabirako. Nakugambye empologoma kasita ebeera yokka, success rate yaayo eri 19 to 20%. Empologoma bw'ebeera yokka negamba kangende nkwate buffalo. Pose buffalo ye ki mu Luganda? Embogo. Empologoma bw'egamba nti kangende nkwate embogo, esobola bw'egenda okukwata embogo ebeera na 20% chance okugikwata. 20%. Naye empologoma bw'ekwatagana n'emikwano gyayo ng'ebiri oba esatu, empologoma ne zijja nga 2 oba 3 zikwate embogo, embogo tesobola efuna obuzibu bunene nnyo okuwangula olutalo olwo. Kuba embogo eddiba lyayo likaluba. Embogo eyina ejjembe eryo nti nga yali swinginze bulungi eyinza okutta enjovu empologoma. So kati empologoma ziba ngezi. Bwe ziba zaagala olumba ebyo ebisolosolo ebyo ebinenenene, zitera okujja nga 3 ku 4 ne zigikwata bulungi. Omu akutte bulago, omulala aluma eno mugongo paka lweremesebwa. Ekibuuzo kikomawo gy'oli nti empologoma etaagenda mu ssomero yeekwata ne zinne waazo okuwangula bwe wagenda mu ssomero. Okusoma nno ntegeeza paka top class ge magezi ge weetaaga okukimanya ekyo. Teweetaaga genda kumala P7 okukimanya nti bwe mwegatta muvaamu ekyakabi, senior 4, senior 6 degree. Qualification gye weetaaga okubeera ng'omaze okufuna amagezi nti kati bwe twegatta kiyitawo top class. Kati bangi mubadde mwagala kudduka nga mga naye kati mwayutera ffe tetwasoma ffe twakoma mu senior 6. Nkugambye top class, baby middle top ye level qualification gye weetaaga. Baby middle top ye level gye weetaaga okukimanya nti bw'okolagana n'abalala muyitawo buyisi.
muyitawo buyisi. Empologoma teyasoma, teyina wadde ka certificate, naye ekimanyi nti bwe neegatta ne bannange kiyitirira, naye mmwe muli mu kuguluba mwekka. Oli mu kuguluba wekka. Wakwagula akagattoko, wakwagula akagoyeko, wakwagula akamotokako, oli mu kuguluba wekka. Tunuulira, wali olabye ku Nat Geo World ng'empologoma egoba akamyu? Kimbuulire. Nat Geo World ye show etulaga ebisolo. Wali olabyeko nga batulaga ng'empologoma. Wali olabyeko nga batulaga empologoma ng'egoba akamyu? Njagala ombuulire nti watuulako lumu n'olaba empologoma ng'egoba akamyu. Empologoma bagiraga eri mu kwezingako na gasolo ganene. Ate eba eri mu kukwatagana n'emikwano gyayo gisule projects ennene. Kola ku project ennene. Kola ku project ennene. Tokyamuka nnyo na 5 ku 10. Tofuna nnyo mirembe na 10 ku 10. Gwe mwegatta mugula eka 3. Eka 3 mulimu 5 ku 10. 2 muwazindaba. Zizo project. Okategedde? Zizo project. Mukwatagane. Of course, okwatagana n'abantu kugenda kuvaamu ebizibu bingi nnyo. Ng'ebintu ebirala byonna. Lumu nali mu library emu e Bulaaya eyo. Nga waliwo omuwala antudde opposite. Yali muwala muzungu. Najjayo sigala. Najjayo layita. Kyava nsaba mukuumireko ensawo ye agende mu smoke zone afuweete ku segereti. Omuwala ne mugamba, but you know smoking kills. Omuwala nanga nti so does other 1,000 things. Ohawulire? Namuga nti newe ogenda kufuwa segereti naye okimanyi segereti atta. Nanga nti munanga atta ng'ebintu ebirala 1000 bwe bitta. Emmotoka zitta, okulya kutta, obuteebaka kutta. Gwe gezaako oleme okwebaka okumala ennaku 9, olw'e10 ogenda bamufu. Bakiyita sleep deprivation. Obwongo buli lwe twebaka buddamu ne bwezimba. Kasita omala ennaku 9 straight nga teweebaka, obwongo bugaana okuzimba cells membrane, ofa ku lwa 10. Bw'osurvivinga ku lwa 10 ofa ku lwa 11. So, okuvuga emmotoka kutta, okuvuga pikipiki kutta, abantu bafiira mu nnyonyi, obutalya kutta. So yandaga nti newakubadde agenza okufuuwa sigala ng'era sigala atta, naye n'ebintu ebirala 1000 bitta. Nkireese wano kutegeeza ki? Nti togenda kuŋŋamba nti lwakuba tusemberedde abantu mikwano gyaffe mwe tugenda okufuna obuzibu obungi ennyo. Okitegeera? Saagala olowooze. Abantu bangi mugambye nti nze abantu nabavaako, abantu bandeetera, abantu banteeka ku pressure. Naye n'emirimu gituteeka ku pressure. Nze saagala kwesembereza abantu balyaza amaanya. Naye n'abantu betumanyi nga bazadde baffe, bafamily member, nabo balyaza amaanyi. Sigenda kusemberera abantu banyiiza. Ne gavumenti yenyiiza.
okitegedde nze sinza kukolagana n'abantu abantu babeera babbi n'ababbi gye bali nga babbi so toyinaawo ky'oŋŋamba mu nsi nti olw'okuba weesaze ku bantu ogenda kukyewala your reasoning tesobola kukola tosobola kuŋŋamba nti gwe wava ku bantu kubanga abantu baakubba waliyo n'ababbi nga bo omulimu gwabwe kubba toga nti nze nava ku mikwano emikwano gwe gyogera ne bannamawulire boogera toyinza kuŋŋamba nti oleseewo omuceere kati olya kawunga byonna birina starch nze nava ku juice kati nywa soda all of it is liquid okategeera kegamba nava ku menvu ndya bogoya kiki ekyo toyinza va ku menvu n'olya bogoya that is the logic ffe tusigadde tukolagana n'abantu ne tubalinda batulyaza amaanyi ne tubalinda batubbe ne tubalinda batumenye emitima naye nga tukyali ku bantu okategedde that is the logic empologoma ekimanyi empologoma yandibadde etulaga nti olw'okuba empologoma endala nazo zaagala territory yandibadde tezeesembereza naye mu kampani yaazo bakugezibaamu 40 they can form a pride of up to 40 teziina na gye zaagenda kusoma naye gwe toyinaayo kibiina ky'olimu kebe sako kebe cooperative kebe investment club nga muwera abantu 40 toyina ekibiina ky'olina ekinene ennyo mulimu abantu 7 7 ate abasinga nga wasoma nabo bootaasoma nabo bonna obatya oyo mupya oyo nga simumanyi ye yaani nti ye Lwakashiigi abanyankole gwolina mentality buli munyankole muyaaye gwe mu bitabo byo buli munozana alina kubanga oba muzibuzibu buli muganda alina kuba mukujjukujju nga wankwe gwe ye mentality yo okitegedde beera nga lion ekimanyi nti bali abantu abalala begenda okwesembeza nabo batemu nga yo balimu olutimatima nga yo naye basembeza up to 40 kati teebereza lion netati abantu bali balala 39 kugyefuulira ne basembeza negamba ekijja kijje kama mbaya negwe muteweesembeza abantu babiri awo tuvuddewo eno fakiti eddako egenda kunyuma nnyo kuba ye ate yeewuunyisa egenda kutwetaagisa obwongo bwaffe tubusitule tubutwale ku Burj Khalifa ndowooza kyentegeeza obeera okimanyi bwegamba tusitule obwongo tubutwale ku Burj Khalifa eri waggulu empologoma yeebaka esobola okwebaka essaawa 2 olunaku empologoma esobola okwebaka essaawa 2 olunaku naye nga kwolwo olunaku era erina okuyigga okategedde empologoma esobola okwebaka essaawa 2 olunaku naye ng'ate olwo olunaku lwennyini erinaye omulimu ogw'okuyigga kiki kyetuyinza okuyiga omwo si kukeera ku makya oŋŋambe nti owaayi mwami Buteera babangobye ku mulimu nti kiki gyowaayi nze neebase wano essaawa 2 anti batugambye tweyisenga empologoma nayo yebaka essaawa awazindaba
amakumi nange nebasabye ne supervisor namunyonyodde nti ndimugezaako kubeera nga Mpologoma yabiganyo biwuliza yangobye. Si kyekyo kyendi mu kugamba. Omusajja omugezi yagamba nti bwe bakuwa embazzi okutema omuti ne bakuwa essaawa 10 okutema omuti, kisingako okumala essaawa 9 ng'owagala embazzi. Otema omuti mu ssaawa emu. Obudde obwandibadde obunene bwandisinze mu kwetegeka. Obudde obwandisinze bwandisinze mu kwetegeka. Buli lwe weetegeka n'obeera sharp eri kikwanguyira. Okitegedde? Empologoma bwe yeebaka essaawa ezo zonna, ekisooka efuna amaanyi. Ekimanyi nti ne bweneebaka essaawa 2, ne bweneebaka essaawa 4, ne bweneebaka essaawa 6, waliyo okuyigga. Bangi ku mmwe mukaddiye mukyali bato kubanga you do not have enough sleep. Essaawa 6 togwebaka, 7 togwebaka, 8 togwebaka, weebaka essaawa 5 buli lunaku. Naye bwe twebuuza essaawa ziri endala 19 z'omaze ng'otunula ne tugamba tulage ekivuddemu nga tolina ky'osongako. Abangi kuffe tunyumya emboozi. N'onyumya ng'olunaku onyumyayo emboozi za ssaawa 3 nga tolina ky'okoze. N'okolayo olugambo oluli ttiiki lwa ssaawa 3. N'omala obudde mu ssaawa endala. Okitegeera? So Mugabi Patrick agamba sound. Bane mumpulira oba temumpulira? Ne background music olaba namugyeko. But anyway, the idea is simple nti olina okunoonya obudde to relax. Relaxation y'amaanyi nnyo mu kugenda kwe maaso. Relaxation y'amaanyi nnyo mu kugenda kwo emaaso. Okitegedde? Abantu bangi babeera n'emirimu ne gibakwata. Emirimu olina okutegeera engeri gye baagikolamu. Emirimu baagikola nga ne bw'oba oyagala nnyo waakatali gwayo. Work. Kye bayita work at a job, you can't finish it. You cannot finish it. Ne bw'okola otya. Mu Luganda tulina olugero olugamba nti kitudde waka tekibulwa kye kikola. Genda ogezeeko osigale awaka. Ojja keera onaabe. Bw'onoonaaba ng'otobye ekinaabiro olina okirongoosa.
engoye z'obaddemu kitegeeza ziddugala togenda ziddamu ng'ozooza z'ogenda okwambala ng'ozigolola obuliri bwe wavuddemu butinkuuse ng'obuvaamu ng'obwala enjala bwekuluma ng'ofumbayo ekyokulya kyokka olumala okulya essowaani z'oliiriddeko ziba ziddugala ng'ozooza amazzi bwe gatabaawo ng'ogakima TV yakuteekako okugiraba okitegera kyeggamba emirimu katonda oba yagikola atya tegiyinza kuggwaayo ne bw'okola otya kati bangi nnyo babeera ku mirimu n'abeera nga yayingidde ku mulimu ssaawa 3 ne zituuka ssaawa 11 n'abeera nga tamaze mirimu n'akwata emirimu egisigaddewo n'agenda nga bw'agikola ku laputopu mu mmotoka n'atuuka ewaka n'agiddako paka ssaawa 8 ogw'ekiro ne yeebakayo essaawa wazindaba 3 n'azuukuka enkya n'abeera mu eyo sayiko ssente taziraba n'obudde bw'otulo tabulaba ebyo bye bireeta frustration mu mirimu abantu ne batandika otteeka abalala mu mirimu ssente ziri wansi ate alaba ateekamu obudde bungi alaba abonaabona n'amabanja bakola nabo bagula mamotoka mapya wano abalozi asinga wano abalozi yasinga kati tuvula bagamba empologoma yeeyisanga kabaka egamba essaawa ziri 4 njegenda njige naye nnina okuwummula nfuneko ku budde nange neebakeko ku tulo ntuwulire okitegeera so tandika okusoma ku benefits z'otulo olabe era olabe lwaki abagagga bonna mu nsi beewa tayimu y'otulo obwongo bwezimba kiro wali okigenderedde nti nno bw'owulira ng'olwadde ne weebaka ozuukuka owonye gwe wali weebuuzizza lwaki obeera owulira omutwe ogukuluma naye bwe weebaka ozuukuka guwonye olubuto lukuluma bwe weebaka ozuukuka luwonye gwe wali okyebuuzizza oba gwolowooza katonda ajjanjaba kiro olowooza katonda ajjanjaba kiro katwebaka ajja kuba atutereezaamu ekiro apaana obwongo bukola nnyo 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 nga weebaseemu so tandika okuvaliwinga engeri gy'okolamu emirimu weewa obudde bw'otulo batandika okuzimba membrane batandika okugizimba etereere finally obadde okimanyi nti empologoma bw'erya emmere gy'eba ekutte tegimalaawo ako obadde okamanyi empologoma bw'erya tugambe erina kyeridde waliwo byereka-lekawo nerekerawo tugambe nga zihayina vouchers nezirekerawo ekyo kiviira ddala mu buyisiraamu ekigambo kye bayita alzaka obuyisiraamu bwagala kukukaka ggwe omukkiriza
akasente konna k'okutte oleme kalya okalekerewokko ku balala. Ennono y'emu mu bukristaayo nga bagamba okuwa ekimu eky'ekkumi. Emu ku nsonga z'okuwa ekimu eky'ekkumi waaliwo abantu abaabeeranga mu yeekaalu ya Mukama be baayitanga Abaleevi nga bo tebakola, baavu, beeyoza lujjo, nga ekimu eky'ekkumi kino bw'okissa mu kkanisa ya Mukama kibayamba. Ssente zonna z'okutte ng'oli musajja, oli mugagga, noonya engeri gy'oteekawo engeri ya charity oleme kuzirya kuzimalawo. Okategedde? Ebyo tubiyigira ku mpologoma. Empologoma yeebita nkugaye teyasoma naye king of the jungle. Kati king of the jungle kiki kye tuyinza omuyigirako? Nja kubanga kankubuulire ebimu ku bifudde Amerika ensi ey'omulembe. Amerika esoma bisolo. Amerika basoma ebisolo. Abamerika basoma akawundo ne bakakolamu ennyonyi. Ennyonyi ezo gwozimanyi nti zitambulira ku saawundi ng'akawundo. Waliwo ennyonyi ze balina nga nnwanyi naye nga sipiidi yaazo ekolagana nnyo na saawundi nga baakisoma ku kawundo. ngenda batwala obwongo mbutwala ku Burj Khalifa. Sijja kufaayo oba mulina kati ssente oba temulina, gye binaggwera nga muli bavundu. Kuba kwe kukumanya okwetaagisa. Kwe kukumanya okwetaagisa. Okitegedde? Kwe kukumanya okwetaagisa. Empologoma bw'erya temalaawo. Kwe tulaba mbu ekyo kirelatinga n'okubeera ne charity. Network ebadde yagala kubuukako naye kirungi esanze tuliko kye tukozeeko. So munoonye engeri gye mwe mumanyi bwe munaakola ebintu byammwe. Oyinza okufunayo omuntu nga mwana muto gw'omuweerera. Oyinza engeri gye bagaa nti charity begins at home. Oyinza okutunuulira abantu mu famire yo nabo n'osooka n'obayamba n'otasituka bw'omu. Kale n'olw'ebigambo ebyo leero ndowooza tuliko kye tuyize. List nagipopulatinze y'abantu be ngenda okuguza ettaka. Ettaka lye nabagamba ery'empigi. Engeri gye kiri nti nno ngenda mu bigezo. Ebigezo bitandika nga 8 bigenda kuggwa nga 18. Mbadde njagala otegeke ssente zo. Okawulidde bulungi? Mbadde njagala otegeke ssente zo. Nakugamba ettaka eryo ligenda ttundibwa miliyoni 10 ne miliyoni emu ey'okukyusa ekyapa. Ze miliyoni 10 toto. Abaagala okusasula mu installments nja sooka okukwatako miliyoni 7. Nja sobola okukwatako miliyoni 7 ezisooka. Mbeere nga nsobola okukwata emu. Ojuwidde installment plan. Kati kanku nsobola okusomeramu wano abantu abaakabuukinga be tutadde ku list. List egezze nti kasita n'agamba nti kati tutandise okusasula. Mukwano bw'oba tewabuukinga tugamba nti nakuvaako. Francis Kyabagu ngenda kuba kuba kati bano bonna be mulaba eyo yonna list eri populated. So ngenda kusoma erinnya limu nga ndowooza nsoma ne ggwanga ndowooza. Michael UAE, Vanessa Boston, Godfrey,
Seru Abu Dhabi, Bone Qatar, Solomon Dubai, Sadok Kakoza Qatar, Orishaba, Margaret Saudi, Carol Dubai, Rebecca Nantongo, Jovia, Judson Saudi, Moses Abu Dhabi, Lynn Sweden, Catherine Katerega Abu Dhabi, Susan UK, Sise Saudi, Nelson Sweden, Wumal UAE, Walda Dubai, Bit Juma UAE, Paulinali UAE, Nadia UAE, Emmanuel Muyingo, Daniel Prose UAE, Ivan Amira Dubai, Harriet Baghdad, Winnie Nadiope Henry Opolot Qatar, Shamim UAE, Maria Lebanon, Dina Katerega Abu Dhabi, Munyarugero Penina, Uncle Moses, Uncle Po Dubai, Charles Tindiebwa, Brenda Abu Dhabi, Muhanguzi. So tegeka sente, njagala otegeke sente zo. Enamba ezo zenina, enamba yange nakugamba ba Uncle Moses wano we Canada agiwandiika wano 0706 582 868. Engeri gye kiri nti okugenda empigi kwawukana n'okugenda ewa Kiso. Twalaba nti twagala tubeere nga bwe tuva mu ofiisi nga tugenda mpigi, omuntu gwe tugenda naye empigi abeera ali serious nga ayagala okugula ettaka. So okulambula twagala kusetinga app bwe tuti nti omuntu ajja kutuwaayo ku fee ey'okulambula ey'okugenda ku ttaka empigi. Ffe tujja kuleeta emmotoka, tuleete n'omulambuzi. Gwe kyojja okukola ojja tuwaayo emitwalo 10 egy'okulambula. Nakugamba nti ettaka liri ku lusozi, naye olusozi luli, ettaka ly'engendo baguza ku lusozi luli flat waggulu, liri kilomita 3 okuva e Busega. Rehema Matovu muwoli ndowooza. Bw'oba erinnya lyo toliwulidde, ddamu olimpeereza ku 0706 582 868. Abantu bonna abaali benasuubiza saagala musubwa ettaka. Lisiti ekuze nnyo naye ngenda fuba olaba abantu abaasooka tewali asubwa ttaka. So mbadde gamba nti ettaka liri eddakiika nga kilomita nga 3 okuva e Busega, liri eddakiika 4 okuva ku Masaka Road paka ku hiirwe eyo. Abagenda okujja mu inbox nina ka video ke nakutte nga ndi waggulu ku lusozi. Waggulu ku lusozi luli flat nga bw'omanya akasaawe. Olusozi luli flat era abantu nabagambye nti kati tekyali kuzimba kalina ng'osobola okubeera ku lusozi waggulu n'obeera ng'oli kumpi ne Katonda. Okitegeera? So waggulu ku lusozi wali flat, wayina view. Mwabaagala view mwe mujjo kijjamu enjawulo. So eddakiika 4, nabaze eddakiika 4 nti bw'ova ku Masaka Road n'oyita ku ssomero lye bayita Mpigi, waliwo ka primary school awo Kabira Umeya, n'ovuga eddakiika 4 oba otuuse mu vicinity nga olusozi olulaba n'olwambuka naye waggulu bw'olutuuka ku luli flat. So kuno okulowooza kwe nina ngamba nti bwe mmala ebigezo mbadde saagala kukola ka transaction nga ngenda mu bigezo.
so kyovola bantu mbadde mbagamba bagira balindako abantu batandise dde okwagala okuweereza ssente naye mbadde saagala kuyingira transaction zino nga ndi mu kusoma ekitabo nga kindya mbadde njagala obeere ne ssente ezo tulinde wali nga 18 June maliriza ekigezo 19 tubeere nga tukola transaction ngenda ettaka lyonna ngenda ditunda ndimalewo liyinza okuggwerawo mu weeks nga 2 okiwulidde mu weeks nga 2 lisiti luli yalinnya ne kati lisiti erinnye so kyenjagala okubasaba bw'oba olina akasente k'okuŋŋaanya olina gw'obanja mugamba aweereza akasente ko otege alamu kuba kandabe wano 18th will be 18th June mu weeks nga 3 okuva kati Saturday eya 19th June tulina okuba nga tutandise okusasula abamu kye bayinza okukola bangi abannayuganda abamu bagezigezi bali sharp ajja kugamba nti nze kampenzi sente zange of course sente we could receive naye okulambula ettaka kugenda kubeera nga maliriza ebigezo njagala kuorganizinga nga maliriza ebigezo okulambula ettaka kubeereyo so ettaka lyonna liri ploti ya 5 ku 10 ebyapa weebiri biri genuine tujja bikyusa manyago naku ettaka lya miliyoni 10 ne miliyoni 1 okulikyusa mu manyago 50 by 100 plots private mile title temulimu mukayana yadde naawe kwatako ku bugagga bwo okitegeera kati bw'ogula ku lusozi waggulu obeera nga azimbye kalina kati ekyagintuumya gaafa estate kubanga abantu baffe abali mu gaafu baŋŋamba nti naffe tufunireyo ettaka ofunye nnyo ettaka eryewakiso naffe tufunireyo ettaka nembafunira ettaka eriri empigi so Frank Joffrey agamba likyaliwo oba lyaweddewo oyinza obutamanya lyenkana litya kuba abantu ababuukinze bangi naye nga bwegambye nti kasita naggulawo gate tugenda kuba tuprocesingira abo bokka abasobola okusa abantu bangi asobola okubuukinga abantu bangi basobola okubuukinga naye nga ne batatuukiriza kyova olaba nkugamba naawe tekikugaana kubuukinga oli asobola obuukinga naye nga yali apanze nga sente alina gwabanja oyo gwabanja bw'ataamuwe kasente ke kukaweereza minimum amount millions ejja ba 7 anayagala okusasula mu installment 7 then emu nkweyo emyezi ng'eno obeere ng'omazeeyo naye abanayagala okusasula zonna omulundi gumu nammwe mujja kubeera ne chance okusasula kasita sente ozimalayo bwoti ng'ate ekyapa tutandika okukiza mu manyago so Newton Butera ba House of Wealth mwebale kuba baakabi mwebale kuwuliriza mukama abankuumire nnyo bye bye. Yo.